Bannayuganda mwenna abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga, nze Walukagga Mathias Mulumba, Meya wa Kyengera Town Council, aliko kati agenda okumalako ekisanja nga bwe nayogera nti nja kujja ekisanja kimu, sitera kwagala kulya bigambo byange. Ate era omubaka owa Busiro agenda okuddako Busiro East Constituency, nga nze nafuna kaadi ya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuyita mu processes zonna vetting ne ground. Mu bufunze ekindeese olwaleero nina ensonga nga 2 oba 3 njagala nziise mu bufunze. Ensonga esooka, mu Kyengera Town Council twafunyemu obutali butebenkevu obumenyi bw'amateeka, mulimu ebijambiya abantu abateega abantu ne babatematema. Tetumanyi kiri mabega waakyo. Tugezezaako okukola security meetings z'ebyokwerinda ku byalo era zikyatambula zigenda mu maaso, naye kitwewuunyisa nti buli we tuva mu security meeting ate ngenda okuwulira enkeera nti ate baatemye. Nvumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebyo n'ababikola, tetumanyi kiri mabega waabyo. Era tuli wamu n'ab'ebyokwerinda poliisi okulaba nga abantu abo bakwatibwa, poliisi eyongeremu amaanyi n'abantu baffe bennyini ku ground. Mbakuutira nti temudda totambula wekka, munyuke nga bukyali mpaka embeera eno Mukama banaaba atuyambye n'eggwaawo. Naye buno buvunaanyizibwa bwa poliisi, poliisi kukuuma bantu na bintu byabwe, ng'era ekisingira ddala mu bintu byabwe bye balina bwe bulamu, kubanga ate omuntu asobola okuba n'ebintu nga yagula bigule, naye ate obulamu tasobola kubugula. Kinnuma nnyo okulaba nti nno abantu abasinga bakwatibwa, banywi b'enjaga osanga bakutte, toni abadde atambula nga beesa omweso babakutte, ennaku ezo balina ne gwe bakutte. Eyatta omukyala, omuvubuka yakwatiddwa eyatta omukyala e Naggalabi, naye yakwatiddwa ng'akwatiddwa na wala nnyo, n'atwala ab'ebyokwerinda n'omutwe ne bagulaba. Kati bano abali mu kutta abantu simanyi poliisi kye muliko. Simanyi poliisi kye muliko. Tulina poliisi nnyingi nnyo mu Kyengera, e Nateete, n'awalala basobola okutuyamba ne bajja ne tugatta amaanyi. Naye kibi nnyo tetumanyi bino. Tosobola kuba eno exercise y'okutema abantu kati egenda kukwata mwezi mulamba, naye tetumanyi lwaki poliisi mulemeddwa okukwata abantu abo. Nziramu obba wa ebiragiro nga nze head of security wa Kyengera Town Council nti mukwate abantu abo, ate nga mukwata abantu abatuufu. Era bwe tuba tufunyeeko abo ababikola, balumirize bannaabwe, batubuulire na lwaki bakola ebintu ebyo. Bwavu, bula lya mirimo, bayina kigendererwa, bayeekera kiki tetumanyi kigenda mu maaso. Ekyo kyo maze nozo kikiryalinga n'okukivumirira ne sekuvumirira yenna, era n'abantu bennyini okwekuuma kutandika naffe. Uliziganya ne munno neibawo, beera nga balina kasente, muteeka cameras ku mayumba gammwe, alina essimu tuyambe, balaba batategereka mu kitundu mubakwate, mu reportinge mu byokwerinda oba mu bakulembeze LC1, LC2, LC3 ne ku poliisi. Ensonga ey'okubiri y'ey'omukutu, kasonga mumalirize. Ensonga ey'okubiri y'ey'omukutu gwa X. Waliwo omuntu eyaggulawo omukutu gwa X n'ateekako ekifaananyi kyange nga agezaako okulaga abantu nti nno nze ndi ku mukutu gwa X. Kye nalowoozezza nti nno bayinza okukikozesa okunnwanyisa mu byobufuzi. Nze siri ku mukutu gwa X, nsinziira wano okunnyonnyola eggwanga lyonna, simanyi na X kye kitegeeza. Ndi ku mikutu 3 gyokka egya social media. Ndi ku TikTok, ndi ku Facebook ne ku WhatsApp. Egyo emikutu gyokka 3 gyenkolaki gyendiko. Eyo X eyaguggulawo ateekako ebintu bye ndowooza nti nno sisobola nabikola, ng'ateekamu olumu ogenda okola ng'alumbye ab'ebitiibwa, olumu ng'alumbye abakulembeze ba Mwami Museveni n'abalala. Kye ndowooza nti ayinza okukikozesa okunnwanyisa. Ebintu bino bino byagezaako okukola. Nateekamuko n'emabega n'enteekamu nti fake. Ebino byagezaako okukola. Yateekako kifaananyi kyange Walukagga
ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza bino bya bufuzi nti era nabaddeko ne RPC nga naye n'abindaga bino kati ng'ate kiri kiyandaze muntu yazze alumba mwami Museveni. Nze ni politicianness nina we sisobola kutuuka nga bwe saagala kunnumba bintu bya kijega nange saagala kulumba ate nze nnumba nnumbi bw'oba tonnumbye sikola ki sikulumba. So guno mukutu gwa X ngwegaana sigumanyi n'abikola ono impersonator agagala kugezaako kulowoozesa abantu nti nze nkola ki kati mbudde buno bwe tugendamu ebyobufuzi baagala kunnemesa kwewandiisa kubanga amawulire gengezaako okuwulira galinga gayitingana baagala kukozesa mukisa guno okulaba nga bannemesa okugenda mu nominations neme kubeera ku ballot paper nga bakozesa bino nti no jolonzo ono so nga sinze kino njagadde nsi ekitegere balumbuye babyogerako ne ba SP mbalaba ababeera abo abasajja bali mu nsi ki naye mbiraba mu kusooka nasooka bitwala for granted nengenza okulaba nga bigenda biranda so ensonga lwaki nvuddeyo sobola okuvumirira ebintu bino obufunze zensonga lwaki mbayise sobola okunyambako bannamawulire okusaasanya amawulire ago buli omu asobola okukola ki ogategeera mbyogedde mu Luganda olw'ensonga nti abantu baffe abatemwa eri ate bo abasinga ba local people abali ku ground abatemwa basobola okuba nga bakitegeera bulungi.